Wewale nnyo mukwano gwange gwe ate atambudde nange mpaka mu kaseera kano kendimu k'okuwa obujulizi wano no mukwano gwange akaseera kano kakwatako ne famire ye yonna obutasosola mu myaka oba bebi oba mukulu asingiridde mukwano gwange era nga mu ebyo Katonda byakkoledde naawe olunaku lumu ng'olaba obujulizi bw'abalala nkusabira obeere nga nawe olunaku lumu ate ovaayo olabe ku bujulizi otugambeko ku bujulizi bw'omukwano gwange Katonda bwakkoledde bwenti ate mulungi Patricia ngenda kubeera nga nsaba omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero abeere nga atweyanjulira mu kusookera ddala byonna nga tannabatuwa obujulizi bwaffe naye nga gwe omuvubuka ali eyo buno obuvubuka bubwo ddala gwe omwami andaba tukwaniriza nnyo ssebo ku program noŋŋamya ennyabo Madam Patricia neyanza nnyo neyanzeega okunkyaza abalabi ba Spark TV mwenna balamusizza nnyo era nyongera okubebaza okubeera nga mukyekuumidde ku Spark esinga njagala okwebaza management ya Spark TV olw'okumpa omukisa guno okujjogabanako nate n'abalabi baffe obujulizi bwange abyempiseemu kikyembirabyemu nsobole okubaako omuntu omu gwe nnyamba eyo okusukka oba okuvuunuka ekyo nange kyennavuunuka neyanza agenda okukivuunuka olw'obujulizi bw'olunaku olwaleero yongera ate okubeera nga omweyanjulira amannya go amannya n'eddoboozi bampita Kalamya Gerard abasinga obungi bampita Saint Gerard benakula n'abewaka abambeera okumpi abewaka nga maama wange baganda bange mikwano gyange ab'omu buto bampita Jerry amanya asatu gonna ate mikwano gyange ba Obi benasoma nabo ne mikwano gyange ku kyalo gy'empangalira bampita Jero. Hello. Esawa zino mmanyi nti bategedde nti ddala yeggo waabwe n'ate tamanyi Jerry ate bagamba Jero naye aba ategedde butereevu. But you are family man? Yes, ndi musajja mufumbo era nga ndi mufumbo nina omukyala. Empete eriwa. Madam Patricia ebyempeta tusooke tubireke kubanga sigambye nti tubireke olw'okuba nabivaako naye ekyempeta ekyo tukyayigaŋŋana buli omu akyetegereza munne tugenda okusalawo okugisiba nga buli omu akakasiza nti mu butuufu yono omuntu gwentegedde yono gwe mmanyi ate njisiba lumu saagala kugisiba ate njijjeko nnoonye omulala gwenjisiba ensonga lwaki sigirina wano nga okula ennyabo mu bulamu bwo kiki kyotunuulira n'ogamba nti mu mbeera eno kyeyansindiikiriza nnyo okubeera nga nsemberera Katonda kubanga abantu tubeera n'ebintu ebyenjawulo ebitusembeza mu Katonda n'ogamba nti nze okusinziira kino Katonda kyankoledde sisobola kumuvaako oyina embeera eyo eyakusindiikirizako okubeera nga weeyongera okujjukira mu Katonda? Yeah, one, first of all, nze nakulira mu maka makatuliki. Bazadde bange bombi baali bakatuliki. Era taata wange yagala nnyo nsoma obufaaza. So okuviira ddala mu buto bankuze ewaka nga nsomera mu masomero g'abakatuliki. Era ekyokutya Katonda kyankuliramu. Kubanga bwe nabeeranga ku ssomero twagendanga mu ekereziya nga oweereza ku olutaali waliwo bano abaana abayambako bafaaza mu kereziya yanga bannyambaza ago amaganduula naye engeri gye ndaba olayika tewakituukako ekyokubeera faaza ki ekyaganaawo? So bwe nkula twatuuka ekiseera bazadde bange ne baawukana. I think it was around 1999. Mami n'ava ewaka. Mami bwe yava ewaka n'atulekera muzeeyi. Naye okuzzaako emabega katono muzeeyi waffe yali musajja nga anywamu. Era nze as long as I can remember taata wange obulamu bwe simulabangako nga abeeraawo nga talina akanywa okuva mu buto okuva we natandikira okutegeera. Kino njagala nkyogere kuba kiyinza okubaako omuntu omu gwe kiyamba eyo. Muzeeyi bwe bamala okwawukana ne maama twasanga embeera ey'akazigizigi kuba maama wamala okuva ewaka muzeeyi n'akyankalana obulamu bwe ne bukyankalana
n'afuna stress n'afuna depression neyeekyawa so okunywa ne kuyitirira. Muzeeyi bwe yali ng'akula yali kika ky'abano bataata agamba nti omwana wange muweeko naye anyweko ffe waffe tuli banywi you know that kind of parent. So muzeeyi n'atuintroducinga ku bulamu bw'okubeera nti tunywa nga tukyali bato. Kati mami wamala okuva ewaka okusoma ne kugootaanamu era omwaka gwa 2000 saagusoma kuba muzeeyi mami we yamala okuva ewaka muzeeyi obulamu ne bumukyankalanako n'ebya fiizi nga tazisasula ne tubeerawo awo awaka nga wakyankalanye. So mami yalina ate okutuuka gye yatuuka nga mukama muyambye n'astabilizinga n'atunona n'atutwala ewa jjajja maama wa muzaala e Bukojja era nze nakulira Bukojja ndi mwana wa jjajja. Nkitegeera ekyejo yakuza ku kyejo. Yeah. So ewa jjajja eyo yo tewaali kunywa. Ewa jjajja ne tubeerawo like nga tusoma nasomera Kangulumira, actually ekyalo kiri Kangulumira, essomero baliyita Kangulumira RC. Yeah, so nga ntambula nenva Kasambya mu kyalo ne ngenda e Kangulumira RC. Nensoma primary nensoma primary nenva mu primary 6 nensoma kuba bayawukana muzeeyi mama yave waka nga ndi mu P4 nengenda mu P5 ndi wa jjajja P6 P7 ne bantwala mu Kisulo. Kati ebbanga eryo okuva lwe nagendera ewa jjajja okutuuka wentuulira P7 okugimala saddamu komba ku kyakunywa kubanga wali tewaaliwo environment eyali esobola kunsembereza kintu ekyo. So ntuula P7 mukama yali mulungi nali wa kusatu mu district y'e Kayunga. Yes. Tegeza magezi gali mwegali ddala. Ya okuva edda nali mwana afaayo ennyo mu kusoma nga nfaayo nnyo abasomesa beba nga nzisaayo omwoyo. Nga mami agenze kintu ki kyojjukira ekyasinga okubeera nga kwegamba kikuleetera okwetamwa? Omanye abazadde abakyala bwe batuviira obulusi n'akulekaawo nga taliiwo. Abaana abamu balina engeri gye bafuna okunyolwa omwana n'omusanga ng'ali miserable. Kintu ki ekyo gwe ky'otulira n'ogamba nti maama we yava ewaka ekintu kino kyanyigiriza era lwakuba Katonda kunnyamba ne nsobola okukivaamu? Madam Patricia nze njala nkubuulire abazadde bombi babeera bazadde taata ne maama. Ne maama muzadde nnyo eri abaana okusinga ku taata. Ekisookera ddala maama waffe yali yatumanyiiza nti taata ne waba taliiwo nga taata ne watambula n'agenda n'amalayo wiiki nga maama waali olaba amaka gali fayini. Naye maama nga kasita ne bw'aba amaze olunaku lumu maama wange musawo, she's a professional doctor. By then yali akyasavinga nga practicing nurse something nga tana upgradinga. Ne waliwo we yagenda n'agendako okusoma ng'asoma n'akoma buli Lwakutaano ng'akoma Lwakutaano n'addayo ku Sunday. Naye ng'ezo ennaku ebbiri zokka zaabeerawo ku weekend olaba nga life weeri. Naye nga zino ennaku zonna okuva ku Monday okutuuka ku Lwokutaano wanaddira, my friend, it was living hell. Awaka nga temuyala muzeeyi jjukira tabagamba kufumba, bwe mufumba emmere tejja oluusi ekona, you know. Kati ate maama agenda okuva ewaka muzeeyi n'akwata depression n'obusungu bwe yalina ku maama bo ng'abakulu n'abakulu. Maama bw'amala okugenda ate n'abuteeka ku ffe. Kati stress ye yonna ng'agimalira ku ffe. Muzeeyi ng'akuba taata wange yankuba, nina wano enkovu wonna etegereza mu kyenyi wano waliwo enkovu eno. Actually kyekintu kye nasembayo okufuna ng'ekijjukizo ku brutality ya taata wange. Taata ng'akuba, taata yatukuba. Olunaku lumu taata yansibirako ebweru. So ekintu ekyo kirina position gye kyanteekamu nentuuka ekiseera nendabira ddala nga nina okuva ewaka. Era actually natambuzaako ebigere okuva ewaka e Kayunga e Kangulumira nentambuza ebigere nengenda paka ku Nairo. Ku Nairo obeera nga agenda Jinja ku lutindo olupya New Bridge ogimanyi. Kati nesikwata kudda Jinja nenkwata ekkubo eridde e Kampala
nentambula nga mu bigere temuli ngatto nentambula okuvaawo ku Nairo bw'oba omanyi oluguudo lw'ejjinja nempita mu mabira bannondera lugazi wonno ate awo ndaba testimony yaffe etandise okujjirira kuba bonna bujulizi engeri gye wakivaamu tweyongera ate okubeera nga tunyikiza obujulizi bw'oyina mu mbeera eyo yonna gye wayitamu. Long story short ebyo byonna twabiyitamu naye ekintu ekisinga obukulu impact oba effect oba ebyava mu mbeera y'abazadde bange okwawukana n'ekyokubeera nti muzeeyi yali amaze okutwanjula eri ebyokunywa eby'abakulu y'ensonga gye nsinga okwagala okwetooloolezaako obujulizi bwange obw'olunaku lwaleero. Nina obujulizi bungi nnyo mu bulamu naye olwaleero njagala kubaako omuntu gwe nnyamba ayita mu mbeera ey'okubeera nti asufferinga kye bayita addiction. So bwe mala P7 already kati nali maze okushiftinga nga nvudde mu mikono gya muzeeyi nga nvudde n'emikono gya jjajja. Of course nali nsomye bulungi nga nzize emikono gya maama. By then mama wange yali akola Mulago. Mama nantwala mu boarding section mu secondary senior 1 nensoma nga ndi mwana mulungi nali sinnatandika biguruupu. Secondary senior 1 nagisomera mu masomero 3. Olwo nga ki olina embeera gye wali oleetawo nti oba oli mwana wa ddalu nnyo oba kyali kati nze bwe nagenda ku ssomero eryasooka gye bantwala lyali lya mu katundu awo ekangulumira bagita Kangulumira Public SS taamu esooka nagenda mmanyi bano bonna nabasinze jjukira ffenna twali baamu area jjukira nali maze ofuna omukaaga gwange ku P7 third best candidate in the district. So nagenda okulaba bano bonna bendi nabo mu senior 1 first term tewali akola nga n'ebitabo si kyasoma taamu esooka nali wa 23 nziriridde bana jjukira eyo first term bali mama yali akyesetinga anoonye essomero eddungi gyanantwala nali wa 23 mama mbuuza report nga ya wa 23 naddayo nayongeramu amaanyi okunoonya ssente omwana ono kamujje mu kyalo mutwale mu Kisulo nanzijaawo nantwala St Andrews eyeruweero Kasaala. Bwe natuuka eruweero essomero lyali ku Jjango ku Kibira nga si kyasoma bitabo tusiiba mu Jjango walingayo ffene kati ffe tusigala mu ddoomu tetusoma preps nga bw'obimanyi abakuba bagiyita sakala tebagenda mu kiraasi okitegeera abaana abatagenda mu kiraasi ebintu by'abaana mu dormitory bibula ffe tusigalamu batandise okunimplicatinga ate nga saali mubbi naye olw'okubanga natandika okuyingirira ganga enkyamu natandika okubeera noticed mu in a bad way like batandika okwidentifyinga for the bad reasons nkubulira empisa zo yes sikyalina nakyempuliriza ku bya gospel ne bwe mba nkyusa radio nensanga stationing eri ku njiri mpitawo misinde so senior 6 mu vacation yawo muzeeyi maama nagezaako okumpangira okugenda e Juba sente ne bazinferako ezo yali ampadde ez'okugenda e Juba so kati olw'okuba nali maze okumudisappointinga emirundi mingi bwe nali mu ssomero nga mpita mu ssomero ne saagala ate kuddayo kumubaddeninga yampadde olwedde sente ngende e Juba ampangidde n'omulimu e Juba ate mugambe nti sente bazinfeze yali tasobola kukikkiriza kuba olwedde kati karakita yange yali amaze okugiraba eraga nti osobola n'okukwata n'ozibuzaabuza because okunywa kwali kunfuukidde okunywa okuwapeninga nga kunfuukidde okuwapeninga kati kye nakola n'ensala amagezi ati obulamu bwange njagala nnyo okulambula ndi so adventurous so ne ngamba waliwo ekitundu kyempulira bakiyita Mombasa naye bwe mba sigenze Juba lwaki sigende e Mombasa naye nga siinaawo ssente so nalinawo laptop yange nenjitunda ati bwe natunda laptop nenfuna transport nenfuna transport nensalisa basi nensalisa tiketi ya basi
ne ŋŋenda saagenderawo Mombasa saatuuka Mombasa nalinnya bbaasi kati twali tuyita Malaba ku border kati we twavaamu ku customs ku immigration for check-ups tuba tuvudde mu bus like for check-up bwet nga nsanga mukwano gwange bambi yafa n'okufa baali bamuyita Griven ye yali we Malaba naye twali actually y'omu ku group yange be twali n'ab'ekisubi we nayo noonekera so Griven bwe namusanga olugendo lw'e Mombasa n'endusazaamu kati ne tiketi kuba yo basi bwe kuli of course bw'oba olinye basi bwe bamala okucekinga bwe weebulankanya kusawa y'okusimbula bo babeera ku budde so tebanninda era nange kye nali njagala so bwe navaamu n'ensigala e Malaba obulamu buli e Malaba ne mukwano gwange kuba yeewe Malaba balinayo amaka naye obulamu buli e Malaba Madamu Patricia abantu abatatuukangako ku ezo boda busiya Malaba wali okucakala wali okukozesa buli kyowulira ebiragalalagala biki abaana boononekera ku booda eyo wali obugwenyufu anti nga bw'omanyi ebifo ebiyitiramu abasajja abavuzi ba trailer abo so mbeere Malaba bampangira okutandika okunoonya ekyokukola kati nga famire ya Griven yali ekyampangira okunoonya ekyokukola nyingira parking eyo gye bakolera trailer gye booleza trailer so nyingira system y'okubeera familia n'abasajja ba trailer bavuga long distances nyingira long distances nfuna omulimu mu Basomali navaayo njiza okulya akakoola njiza okunywa akayaga okunywa sigala olwo weeyongedde kanti wagenda onywa mwenge kati oyongeddeko ne ku experience kati olwo napgradinze so ekiseera kituuka mbavaamu bwe mbavaamu aba transport nkomawo e Kampala nsonga ki eyo eyakusindikiriza okubeera ng'obavaamu ensonga eyansindikiriza okubavaamu bankwatira e Kenya kuba olwedde nali kati gye mbeerera ddala so bankwata ne bantuusako ne mu prison ne bansibirako e Kenya eyo so bwe bankwata trespass ne bansiba ebbanga lye bansiba bwe bamala ne bandipootinga ne bankomyawo so ne banziza I had to come back to Kampala kati bwe nkomawo e Kampala obulamu nalina okubutandika afresh kati bwe nkomawo ebintu byandiko so much like nga ebintu byonna kati mbikozesa like I'm addict abantu mikwano gyange kati bembeeramu bonna like bensobola okufunamu like solace mikwano gyange bempuliramu emirembe mbeera mu bantu bakukubwa nentuuka ekiseera nentandika okurealizinga effects ez'okubeera nti ebintu ebyo obikozesa ekisookera ddala bw'obeera nga okozesezza ebintu ebyo naddala katugeze weed erina engeri gyekunafuya nebeeraawo nekulobesa novaako like nobeera nga tokyalina kintu kyosobola kulowooza kiri progressive obeeraawo like obwongo buba bwesibye obeera olowoolezaawo obeera mu meditation okubya ebifaananyi by'ebintu ebinene ate byotali mu taking physical step kukola so obulamu ne bubeera mu eyo process kye nasookerako okumanya neŋŋamba ekintu kino nkivaamu naye ngenda fiirwa emikwano naye nentula wansi nenkiteeka ku minzaani neŋŋamba nti kino kyenjagala n'emikwano kiriwo ekisinga kinnaakyo obuzito mu mikwano mirala gitakozesa bintu bino giri gy'osinga okubeera najyo ate ng'owulire najyo toyagala kugifiirwa kakati emikwano gye nalina egyali gitakozesa biragalalagala ate gyali tegimanyi nti mbikozesa nga sisobola kugyeyabiza naye nga ninayo mikwano gyange emirala ate nga girijjo twali tugabana ebintu bingi nnyo ate nga gino egitabikozesa teturilatinga nnyo mu bintu bingi so kye nakola ne ŋŋamba nno nina okutandikawo sisitimu endala ey'obulamu bwange ne ŋŋamba ekisooka ekisinga okunsumbuwa ne ŋŋamba ki ekinkozesa ebintu bino
ekisookera ddala nagamba olulimi lwange lwamanyira tesiti y'okunywa omwenge ne ŋŋamba obwongo bwange bwamanyira state ey'okubeera nti mbeera confident nnyo nga ntaddemu ne ŋŋamba ekisooka kye nnina osookerako okukyusa embeera enneetoolodde kukyusa ndowooza yange mindset y'engeri gy'olabamu ebintu ne ŋŋamba nti bwe mba mbadde ndowooza nti ekintu nsobola kikola nga ntaddemu kati kankyusa obwongo bwange mbugambe nti osobola okukola nga sikozesezza kintu kiri ne ŋŋamba n'olulimi lwange luno lwa lwamanyira nti ŋŋenda kwewaamu mpoomerwe like a beer kandumanyiize nti ne bw'onywa kajuyisi oba amazzi kasobola n'okwongerako value ku bulamu bwo ate kalina ne testi ennungi esinga ku ya bbiya ng'omuntu ali yagamba nti nze bwe mba sinyweddemu kutwengese bakatulo my friend osobola okutwebaka ate bulungi nnyo and a very beautiful sound sleep ate n'ozuukukira mu budde ng'oli fresh and on program. Ekyokubiri bwe nava ku mindset change ne ŋŋamba olunaku lwange ngenda lukomandinganga okomandinga olunaku kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu n'obeera ne work plan okuva ku makya buli kadde k'olina ekintu ekisinga oleetera abantu obuzibu mu kukozesa ebiragalalagala kubeera idle. Bw'obeera idle nga tolina kyokola otuuka ekiseera n'ogamba nti kanfune ekimbuzaabuza ntwaliriza obudde. In fact yenjogera eno gye bagamba nti an idle mind is a devil's workshop. Nti bw'obeera ng'oli awo nga tolina kyokola akaseera ko sitaani akabba nakozesa ekikyamu. So nakeera ku makya ne ŋŋamba nti bwe nkeera ku makya saa 12 nina okukeera n'ensaba. Of course ye Katonda yali tanvangamu nasigala nkimanyi nti Katonda gyali. Nali namuwummuzaamu buwummuza nga nina ku resuminga. Ne ŋŋamba ekisooka nina okukeera n'ensaba. Bwe nva mu kusaba then bwe wabaawo nga nina kunywa breakfast nga kyekiddako nga ndya breakfast nina kusisinkano nokola kino ye kikyenjagala. Ye kikyenjagala nina okutuukayo nina making sure nti ntuukayo ku kintu kyenjagala nkitandikeko. Ekintu ekisinga okulemesa ba addicts abangi okuva mu biragalalagala n'okubaako ebintu bye bakola ebiri productive kubeera nti obeera olina pulaani kuba biri ebintu byo bikuwa pulaani njagala nkole kino naye tova mu kifo. So ekkanisa ennyambye ennyo era njagala okutumira ku musumba wange Reverend Stephen Jumba Gombe ne bammemba bonna aba Trinity Christian Worship Ministries e Kasokoso mpozi ne Sir Joseph Senabulya director wange mu Expendables obujulizi bwange bubadde bukyali bungi nnyo era nina obujulizi bungi naye addiction omuntu asobola okugivuunuka. Amina mukwano gwange bwe tutyo nate bwe tutambudde ne obujulizi bwa Jello nze erinnya lye nasinze okukwata era nga yagamba nti omuntu eyeekuumira mu Katonda nze bwinja okukiyita abantu b'obeera nabo jjukira nti babeeramu n'entiisa ey'obwa Katonda kiina ky'amaanyi nnyo kikiyamba mu bulamu bwo okubeera ng'ebintu ebimu ebyandikutadde mu kkubo sitaani lyakwagalamu ate obyewala mu ngeri emu oba endala ate nga ne Katonda akukwatiddeko. So gwe mukwano gwange abadde ayina ekintu ky'oli addicted to oba mwenge oba sigala oba njaga okyasobola okukivaamu nga weesize Katonda genda ku kkanisa eyo gy'owulira nti eno nja giwuliramu emirembe mukwano gwange obeereko ne bw'oyogera nabo bakusabireko ate mukakasa nti ne Katonda awulira essala era ajja kukyusa obulamu bwo nga bwe yakyusa obwa Jello. Nsaba mu kaseera kano mukwano gwange tubeere nga tweyongerayo mu motivational preaching. Thank you very much Jello ddala testimony yo etukozeemu omulimu omulungi. Thank you so much for hosting me. Thank you so much.